Hello guys, welcome back to my channel. Manya nedobozi mpitibwa Frank Lweni wano ku Uganda. Mpya mwe bali kusubscribinga musigalenga musubscribinga ebipya bingi bikyajja maaso ebipya bikyajja kakati wenze n'amawulire ga Rema Namakula abangi gwe mumanyi nga mukyala wa Amza eyaliko mukyala wa Musuuza wabula ebintu ne bikyuka nga bwe mwalaba engeri ebintu gye byakyuka. Rema Namakula embaga gye baamukuba oba okwanjula okwaliwo emikolo mugijjukira emikolo egyo tuba tugitunuddemu gyali balibwamu sente za wane Uganda 1.5 billion sente za wane Uganda ze zali zibalwa mwogo omukolo zezimu ku sente ze bateekamu oba Rema Namakula ze yateekamu. Omukolo gwo gwateekebwamu sente nnyingi nga bw'obulidde nzoogera era nga gye gimu ku mikolo egisinga wane Uganda okuba egy'ebbeeyi gwe gumu ku mukolo ogukyasinza wane Uganda okuba ogw'ebbeeyi wabula eyo nga tuvuddeyo sente ezaateekebwamu zonna Rema yasinga oteekamu sente era nga tumanyi abagagga abamu abamwongerezaako y'omu ku mugagga ayitibwa Kirumira be bamu ku bayongererako Rema ku sente naye nga Rema omukolo yaguteekamu sente zaali nnyingi lwansonga nti yali ayagala omukolo gutambule mangu mangu, yali ayagala yanjule mwana munne omukolo gutambule mangu mangu. Ekintu ekitali kirungi oba kale ekintu ekyali ekirungi bw'oba olina sente ezikumala naye nga bw'oba tolina sente ezikumala ekyo ekintu tekyali kirungi. Lwaki? Kyekyo lwaki mbagambye nti ebintu bifuukuse. Rema essaawa zino yeekaabirako. Lwaki? Nti sente yateeka nnyingi mu mukolo teyasooka kubalirira wa waafunira wa waayingiriza wa sente zivaawa zonna sente ze yateekamu kubanga ebintu engambo zitambula nti sente ze yateeka mu mukolo zonna ezisinga yali asinze ebintu bye ebisinga byonna yabisingayo bamuwe sente era nga emabega kaawo twalabye emmotoka ezimu nga bazitwala emmotoka ezimu nga ziri katale emmotoka zitundibwa kati twakalaba emmotoka 2 nga ziri katale nga Rema yaziteekako nga zitundibwa. Ekyo kyatulaze nti Rema essaawa zino tali bulungi kubanga n'ennaku zino sho akolera kumu sente bamubanja amabanja mangi nga bw'okiwulira twama nti mubadde mugamba Brian White nti gwe basinga okubanja naye essaawa zino Rema bamubanja sente nyingi ze yateeka mu mukolo sente nyingi ze yasaasanya mu mukolo era nga ne Dr. Hamza twalabe ku mmotoka ye emu yali agulidde Rema nga naye eri katale etundibwa era nga baagala sente. Tukimanyi amabanja mangi wabula ekisinga otwewuunyisa nti Rema bwe yali akola omukolo guno yagala opakuka teyasooka kubalirira sente zigenda tambula zitya oba omukolo asazeewo guteekamu sente mmeka nelwankubadde abantu twagala okwerabisa wadde nti tuli basereebo obanga basereebo baagala nnyo okwerabisa naye ng'ekyo ekintu tekiba kirungi. Ekyo buli muntu ekintu ky'okoze olina okukikolera budget n'omanya sente nzijjeewa sente ngenda zizzaawo ntya n'omanya nti sente bwe ngenda ozizzaawo sigenda kukwata ku bintu byange byonoona. Ffenna abasinga abantu bonna bakola emikolo naye basooka kubalirira so kati Rema yakola ensobi n'atabalirira kyova abange essaawa eno abanjibwa sente mpitirivu sente nnyingi z'abanjibwa lwansonga teyasooka kubalirira. Singa yasooka n'abalirira ebyo byonna tebyandiguddewo yandibadde tali mu mabanja essaawa zino kubanga ebyo teyasooka kubalirira. So essaawa zino twalabako Eddie Kenzo ngazzeeyo mu nnyumba nga wandiise ebigambo ebimu ng'agamba nti ennyumba kati takyasobola gibeeramu. Abasinga obungi mwali mugamba nti ennyumba agitunze nti ennyumba agenda gitunda. No, Eddie Kenzo agamba nti ennyumba tagenda gitunda agenda giteekamu guruupu ye oba agenda giteekamu abamu ku bantu bakola nabo be baba bagibeeramu. Naye Rema singa teyapakuka already singa right now akyaliyo mu nnyumba oba singa bino byonna tebikyaliwo singa bino byonna tebiriiwo bino byonna byalimu so bino ebintu bigenda muzzaayo bigenda muddizaayo ddala amabanja gagenda muzzadde okuzulwa nsonga teyabala. So singa yabala zino sente azikoleredde ebbanga kati tuli myaka 7 myaka 10 ng'akolerera sente zino naye ziweddewo mu lunaku lumu lwa mukolo just mukolo kubeerako bantu omukolo just mukolo yagala okusasamaza ensi nti alina sente ye ne Dr. Hamza ne baagala okusasamaza ensi nti balina sente kati essaawa zino bali ku maziga beekaabirako olw'ensonga ebizibu bye balina. So nja bongerako ku story mwebale kusubscribinga musigalenga musubscribinga nsigadde mpitibwa Frank Lweni. I love you.